ekiwandiiko ekyo twakiteekako omukono buli candidate era ekiwandiiko ekyo kyali kigamba nti tokkirizibwa kwesimbawo nga independent naye nze nga Luwemba oba oliawo obuvunaanyizibwa obwankwasibwa muli okubeera nti famire empandako eddusu ate era naliko oba oliawo n'akazito eri famire ya Honorable Muhammad Segirinya. Ate tulina okukijjukira nti muganda waffe omugenzi Honorable Segirinya yali amaze okubeera nti akola political will oliawo yali amaze okubeera nti akola eddaame lye ku byobufuzi oba eddaame ly'ebyobufuzi so nali okusigala nga njitwalira ddala mu maaso ate okusigala nga ndi loyo eri Honorable Segirinya ku ndagaano eyo gye nali nakola naye kubanga loyalty ematalinga nnyo mu byobufuzi naye mu mbeera ng'eno mwe tuli njala okutegeeza bannayuganda nti nze ndi memba wa kibiina ki National Unity Platform sivangayo kukidinawunsinga nti siri memba ate temundabangako wantu walala wonna nga oba oliawo abanyanjula eri ekibiina ekirala so ndi memba w'ekibiina era agenda okusigala nga mpeereza emirimu gy'ekibiina era nakati wano wonsangidde ofiisi ogiraba ebimu ku biyinza okukwaniriza kyekifaananyi ky'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekifaananyi kyange ekyekibiina n'ekifaananyi kya Honorable Muhammad Segirinya era ekifaananyi ekyo twakiteekawo okusigala nga ekijjukizo n'okusigala ng'engeri y'omu ey'okumusiima ebirungi byakoze ate era n'okusigala ku nnono ezo ze yayimirirangako. Obubaka bwe nnyinza okusindikira bakama bange mu kibiina nti Luwemba sinze nsoose booliawo disciplinary committee weeri era kyenzikiriza nti byonna bye banaaba basabye tujja kubigoberera. Nov recent waliwo omuganda waffe eyavuganya ku kifo ky'obwa guild president era akamyufu k'ekibiina ne kamukuba najja independent bwajja independent ye yawangudde akalulu kati n'oyo naye osobola okugamba nti naye si memba w'ekibiina kubanga saawa zino Luwemba nange mbakanye n'eddimu eddeno y'okulaba nti nkyusa ebirowoozo bya bannayuganda bingi nnyo okulaba nti tuwagira ekibiina ki National Unity Platform kubanga ffe bakulembeze oba oliawo be bateekateeka gye bujja mu maaso Luwemba musajja muwulize era enteekateeka z'ekibiina zonna nja kuzeetabamu era ekyo n'ekinaavaayo mu kakiiko k'ebyempisa ndowooza tujja kutambula nabo mu mbeera yonna okulaba nti oba oliawo Luwemba sirina lutalo lwonna na kibiina era saagala kubaawo lutalo lwonna oba nakusika muguwa na kibiina kubanga tutunuulidde nnyo okulaba nti entebe ennene ey'eggwanga Uganda ate okusinga obufo buno kasooke tutereeze entebe ennene ey'eggwanga Uganda nga pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yatukwatidde enkasi. Omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu namuyisaamu olukomo lw'essimu ne muyozaayoza ne njozaayoza ne secretary general era nze omu ku ba candidates abaali mu lwokaano abaasookera ddala okuteekayo ku platforms zange ez'enjawulo nga njozaayoza munnakibiina Elias Buyimbazi Nalukoola okutuuka ku buwanguzi era bakama bange ne bantendereza okuzanya makiwa politics era ne bambako akaama ke bankuba era waliwo enkutegeezeza nti bwe kataligirya wiiki eno tujja kugasimbagana oba oliawo ne baganda bange bafuutu soja ku kibiina twongere ate oba oliawo okusaggula obuwagizi bwa National Unity Platform kubanze mbadde musaale nnyo okusaggula obuwagizi nga mpita ku mikutu gyange emigatta bantu nga mpita ku mikutu gino egya radio ne TVs okwongera okusaggula obuwagizi bw'ekibiina kyange ekya National Unity Platform era eddimu eryo nkyagendera ddala nalyo mu maaso okuyozaayoza muganda waffe Kanso Elias Buyimbazi Nalukoola ne bannakawempe okutwaliza abamu okwetaba mu kulonda okwabaddewo weewaawo kwabaddemu emiziziko mingi nnyo wabaddewo okutiisatiisibwa ebitongole ebikuuma ddembe omuli jaati poliisi military naye ebyo byonna tebyagemuse ne musalawo mukkirire obubox
suubira nti turn-up y'omulundi guno yabadde ya wansi nnyo olw'ensonga nti ebyokwerinda byakutta abantu kwabadde okutiisatiisa okw'enjawulo naye mbeebaza bonna abasobodde okukkirira mu bubox ne balonda. Ekisookera ddala ndi memba wa National Unity Platform era ekibiina kyensuubira nti kyenzikiririzaamu sizangayo membership card oba sivangayo kudinausinga kibiina kyange ekya National Unity Platform kwegatta ku kirala. Nze nsuubira nti ekibiina kyetaaga obuwagizi era tuliwo okulaba nti tukikumaakuma ate okufuna obuwagizi oboolyawo okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Ekisooka ffe mwetuli era nga bw'otulaba wano tulina enteekateeka nnyingi nnyo ze tusigadde oboolyawo tutambuza. Buno ekifo ky'obubaka bwa paalamenti buba buweereza naye ate era tekituggyako oboolyawo buvunaanyizibwa bulala bwe tubadde nabwo. Luwemba abadde musajja oboolyawo musomesa yasomesa ebyemikono omuli okusomesa abavubuka okukola paper bag, liquid soap n'okubatendeka okwokya ebyuma nga tuyita mu kibiina kyaffe ekya Kawempe Youth Mission Against Poverty. Era emirimu egyo gijja kusigala nga tugikakkalabya, tujja kusigala nga tukola charities ez'enjawulo nga tuyita Musegirinya Foundation kubanga ekitongole ekyo kikyaliwo era tuffe ngaffe tuliwo okulaba nti tukitambuliza ddala mu maaso kudduukirira abo abali mu bwetaavu. Enteekateeka ya Segbox ejja kusigala nga etambula tukwate ku bantu baffe oboolyawo abeetaaga sapoti ey'enjawulo. Abavugirizi baffe tujja kusigala nga tukozesa oboolyawo emitimbagano gyaffe okunoonyezaako abavugirizi omuli Segirinya Muhammad Fans Page omuli Mr. Kawempe n'emikutu emirala. Era njala okukoowoola abo bonna bandyagadde okutambula naffe mu kulw'obulungi bw'Abannayuganda ne ku lw'obulungi bw'olyawo okusitula embeera z'abantu. Gwe mulamu omukulu kwe twatandikira era gwe tukyaliko. Tubakoowoola mutwegatteko kulaba nti oboolyawo tutambuza enteekateeka zino mu maaso. Ekisookera ddala erimu ku ddimu eddene lyembakanye okutandika ne wiiki eno kwe kulaba nti neebaza bannakawempe North okusalawo kwe baakoze ate nange obeebaza obuwagizi bwe bampadde ate era n'okubazaamu amaanyi titujja kutambula n'oyo gwe bawanzeeko eddusu. Era mbaganye n'eddimu eddene ery'okulaba nti manifesito eyo muganda wange muwaako kopi asobole okubeera nti afunzafunza oboolyawo mu bbanga lino erisigaddeyo kubanga kye twetaaga bwe buweereza eri bannakawempe North ate naffe kwe kusigala nga tuweereza bannakawempe North mu buli mbeera yonna okutwaliza wamu. Luwemba Luswa wendi nja kusigala nga ntuuka ku muntu wa wansi anyigirizibwa tukola charities ez'enjawulo bonna abeetaaza obuyambi abeetaaza okukozesa ambulance weeri tetujja gijja mu community esobole okubeera nti tuweereza abantu baffe.